Bakansala ba KCCA nga begattiddwako zi division ezikola ekibuga Kampala okuli ne bammeeya baazo akulira emirimu mu KCCA Nankulu Jennifer Musisi Makula Nnaku wamu ne minisita wa Kampala Olive Betty Kamya Namisango basinkanye wali ku hoteri ya Royal Suites mu Kampala okutema empenda ez'okusolooza emisolo mu Kampala okugereka omusolo omujja wamu n'okwagazisa bannakampala okugusasula. Either omusolo guyinza okusalika oba guyinza okulinnya oba guyinza osigala nga bwe tukola ki bwe guli, so olwaliro tugenda siiba mu luumu muno nga twesibiddemu nga tusala entoto ffenna tukkiriziganyiza nti yadde mu KCCA mulimu ab'opposition mulimu ab'NRM n'ebibiina ebyenjawulo naye ffenna watirisi tulina ekiruubirirwa ekitugatta kyekyokulaba nga munnakampala yeeyagalira mu kibuga kye. Wabula wabaddewo ebigambibwa nti bakansala abalala abakiika ku lukiiko lwa KCCA nga bakulembeddwamu kansala wa Kawempe Ssegirinya Muhammad basambaze olukuŋŋaana luno nga bagamba nti bano basala kujjukujju kunyagirako bannakampala era ne basuubiza okulekulira singa kino kiyita ekyokweyongeza ensimbi. Bwe kiba nti baagala kuyongeza abantu baffe emisolo nti ffe bakansalazi batwongeza omusaala nze ogwange tebageza ne bagwongeza omusaala mpakanya ne sekuwakanyawo yenna okulinnyisa abantu baffe omusolo mubongeza bakansalazi misaala. Nze abantu bange abeekawempe bannonda ne musajja mwavu bannonda ne musajja munaku nga sina kyembawadde ne bansaasira baga katuwesegirinya mwavu munaku munnaffe agenda atulwanirire. Kati bwe tutandika okuteekawo embeera nti tuteesa kwongeza misolo ku bantu emotoka zitandika okuyingira mu kibuga nga zisasula layisinsi erinnye biki mbu balodi kansalazi ne bakansalazi babongeza omusaala awo Ssegirinya ngenda kufa n'omuntu. In fact mugenda kulaba olutalo ng'olwa digito lwe nalwana. Yo omumyuka wa Lord Mayor Sarah Kanyike Ssebaggala bino abisambazze n'ategeeza nti tewali alina nteekateeka ya kweyongeza nsimbi era n'akinooganya butereevu nti okwongezebwa kw'abakansala n'ensako yaabwe si buvunaanyizibwa bwa lukiiko luno wabula obuvunaanyizibwa buli mu ofiisi ya minisita w'ekibuga Kampala. Ensonga ekwatagana n'omusaala gw'abakansala Lord Mayor, Deputy Lord Mayor ekyo kiri mu ofiisi ya minisita. Era mu meeting kimu olwaleero tulina wekwataganira na bya musolo na musaala gw'abakansalazi. Kikibwa mu ofiisi ya minisita yesalawo nti andooza bakansala Lord Mayor Deputy Lord Mayor tukongeza ku ssente oba tuba bafune ssente bweziti. Wabula ye ssentebe w'akakiiko ak'ebyenjigiriza mu KCCA Damba Ismail Kisuze ng'akiikirira abantu ba Lubaga 3 asabye wabeewo enteesaganya wakati wa kansala ba KCCA wamu n'abantu abaddukanya emirimu gyabwe naddala ab'amasomero. Kino kisobozese KCCA okusigala nga basolooza omusolo gwabwe ate nga n'abagenyi abannakibuga baganyulwamu. Bwe kinaaba kizze kuba ku agenda gye tugenda okukozesa kuliko AOB oli ayinza okireeta nti ku AOB wano tunyigewo ensonga y'omusaala kuba essaawa zino yadde tuli mu lukiiko waliwo abamu abagamba batwongeze ku musaala. Bakansala ba Kampala in fact otereezaamu kati tetufuna musaala. Eggwanga lyonna okukulaakulana lyetaaga nnyo okukolera awamu naddala mu kiseera ng'ebiseera ebyobufuzi biwedde. Wano minisita w'ekibuga Kampala Namisango Olive Betty Kamya wasinzidde n'asaba Bannakampala bakomye entalo z'ebyobufuzi bagende maaso n'okukolera bannakibuga. Tutunule mu nsonga lwaki omusolo okusoloozebwa mu Kampala gugudde nnyo. KCCA tutegeeza nti omusolo okusoloozebwa gugudde. Ekitegeeza services ze twetaaga oba ze twali tumanyidde nazo zijja kukendeera. Eggwanga lyonna okukulaakulana lyetaaga misolo. Kino nno abamu ku bakansala mu Kampala bagamba nti newankubadde guli gutyo bannakampala n'abantu ba bulijjo beetaagisa okulowoozebwako naddala mu kiseera nga babatuma baagala mirembe ko n'okutuukiriza ebyo ebyabatumwa. Kaweesa Lubwama, WBS TV, Kampala.